gye twategeddeko ekisooka gy'obona babayise mugenda okuyimba naye Palaso yasose ng'ali ku stage ng'ayimba awo Alien Skin ne group ye naye ne batuuka. Ndowooza Palaso yagenda okuteegera nti Alien Skin ali muki atuuse mu kifo n'atandika okumusindikira ebigambo nga tebimuwoomera Alien Skin. Abavubuka ba Alien Skin ne bavaayo ne balumba Palaso ku stage. Palaso n'avaayo badde tanaba n'okumala okuyimba kwe. Ndowooza bino kyamunyizizza ssaawa 9 ogw'ekiro naye ye nga Palaso tiyatutukiridde eri Buloba oba Wakiso okuyingiza omusango. Ye kye yakola kigambibwa nti ssaawa 9 ogw'ekiro yalumba amaka aga Alien Skin esangibwa Makindye n'atandika okukuba abantu ababaddeyo ne bagenda ate leero ku makya ate ne bakeera ne balumba ki ne babalumba ate amaka ga Alien Skin. Palaso n'abavubuka be ne bayingira mu kkomera ne batandika okunoona ebintu badala motoka zibadde 2 ndabirwa amadirisa ag'amayumba ag'ennyumba ne bagiyasa ate ne bakuba abantu ababaddewo ewaka. Ye Alien Skin tebamutuseeko obulabe ne bavaayo badde tebalaba kuvaayo ne batuyita abapoliisi okuva Katwe ne tutuukayo. Ndowooza ngeri balabye poliisi ng'ejja ne badduka ne bakola ki ne bagenda. Kati ye Alien Skin aguddewo omusango. Palaso n'abavubuka be omusango ogusooka gwa malicious damage, ey'okubiri kubanga agamba nti waliwo ebintu byabwe gye babbye, omusango okuggisa eryanyi oba aggravated robbery. Tugenda kukola okunoonyereza tukakase kiki gye babbye nga fayiri yaffe wedde. Tugenda kunoonya bano abavubuka tubakwate tubatwale mu mbuga z'amateeka. Naye ekikulu twagala kukubiriza bano abavubuka anti bo tebali waggulu w'amateeka, bonna amateeka agatufuga gabafuga. Oba oli yakulumbye ku stage bado teeka wakututuukirira ku poliisi noyingiza omusango ogwo. Kati uvaayo eri nga ntugamba tulina amaanyi ngenda kozesa kifuba gw'ojja kubeera mu nsobi, tujja kunoonya tukukwate. Bwenjogerera kati tewali gwe twakute, tewali ali mu kaduukulu kaffe, naye ekiseera ejja kutuuka ng'okunoonyereza kwaffe guwedde tutandise okubanoonya tubakwate tubatwale mu mbuga z'amateeka. Kiyitiridde okuviira ddala mu lubiri abagali egambibwa okuba eggali ya Alien Skin we yakubye abamu ku ba revelers then n'okugenda eri ate baga poliisi eyogerako bwogezi tewali kyekola. Ababaddewo mu nkuuka nga bagezako okukuba abantu n'okukwata n'okukyankalanya omukolo ogwo, twakoze ekikwekweto ne tukwatayo abantu abawera bya 30 bali mu kaduukulu kaffe. Tetumanyi bo naye bali ku gurupu yani y'abavubuka abo, naye waliwo kintu kyetukola. Be mwakutte be babadde balwana oba babadde misango? Waliwo abamu bale balwana, waliwo abamu bale babba.